Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusimbye mu South Africa gusindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeseewo akasana okwememula n'obudde okubeera obw'omukalwe. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okukosa n'ekitundu ekyo eky'eggulu. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekikome oba obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba awamu n'ebitundu ebimu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo eky'ekaseese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29 so nga ate byo ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 27 awamu ne 29. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi okukosa n'ekitundu ekyo eky'o Moscow tusuubirayo enkuba okutonnya so nga ate yo mu Dubai ogunaayako eyo gunaazuukusa ne kawekwa eggangu era nga gujja kuweereza ddala degrees 40. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.